nedda njagala mbuze mukyala Nyondo yennyini essaawa eno tumulaba maama tusuubira ayagala tugamba nti naye yazzeeyo ku boyfriend gwe yasookerako ye yamufunisiza olubuto olwo oba naye amaze kuyita mu baana abalala. No, tuli mu kwogera kituufu, tubuulira abantu kituufu. Yabaddewo nga example yaki Nyondo show ya lero yazze gikolera mu kutiisatiisa. Nyondo wezali temudamu okumpita mu bintu byange. Mac Media. Omusajja okubye waaki. Yes, anti mukafeche. Programu zino mwenna abaaliwo okuva gye twasookera mubadde mulaba emiramwa gye tujja twogerako egy'enjawulo naye omu ku basubscriber baffe oba abagoberezi baffe abalungi ennyo alina omulamwa gwe yasiima era nali awo najja mu inbox yange n'abaako comment oba discussion oba ekirowoozo kye yateeka mu inbox yange ne saagala ku kikotoggera n'ensalawo nzije nkigabaneko wamu n'abaweereza bammwe nammwe abatulaba. Ekirowoozo kye yayogerako kyali ku programu eyagamba eyali nti omukyala gy'aba avudde n'abaana communication eyo teteekeddwa kubeerawo okuva eri ex-boyfriend we nga side y'abasajja bagamba teteekeddwa kubeerawo ng'ate abakyala bagamba erina okubeerawo. So omwami ono mu kujagala nnyo n'okugisiima n'abaako ekirowoozo kye yayisizaawo era nga nandiyagadde tukigabanire wamu tusobole okuwulira opinion ye. Si weewaawo. Hello. Wanji sebo. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Police kati. Ndi seti mukama wange. Musibye mukyamu ndi mukyamu. Tusibye bulungi musibeyo mutyeyo. Alhamdulillah. Mukulike ekisiibo bakikulisa naye. Bakibaza bwebaza kuba tekiba kibonerezo gye tuli. Ekyo kyatulwalikirwako owekitiibwa Allah. Yatugamba mu tteeka lya Qur'an. Mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalabikwa abaasooka kitegeeza n'abaakulembera abaafedde emyaka 104. Plus. Asiiba kati awo si kibonerezo gye tuli munnange. Kituufu. Nabadde njiwako eyo ne mpulirako ku puroguramu yo. Ajja kwongera okutangaaza ku sayidi emu oba endala. Ng'ate era situnuulira sayidi yaffe ffe ababiri omukyala n'omwami. Wabula ntunuulira nnyo nti Abaganda bagamba enjovu we zirwana erikala. Kati most cases ffe abaagala n'omukyala wange n'abawanga omwami twawukana. Wabaawo entalo suyiri erikala. Baana tibalekerawo okufuna parental care ebbiri ennungi eziri. Buli omu n'agenda gy'agenze naye mu motion eri gye mwabaddeko ne mukuluma. Sebo. Bago supporting a motion ey'abakyala. Nga umala supporting a motion ey'abaami. Sigenda kusupportinga abakyala oba baami wabula ngenda tunuulira repercussions. Mzee ogamba omulamwa guno ogwadde gugamba nti ddala kisaana omukyala okunoma n'abaana n'asigala ng'akyalina communication ne bbaawe taata w'abaana. Ogwo gwennyini.
Ejinawo zitiyo bategedde side kijentegeeza. Nengenda kuwa key points. Then gojja kupiikiringamu. Esebo. Nze ngenda kugamba nti ensonga esookera ddala obukulu nga mbi nnyo ye mukyala okugenda n'abaana. Olw'ensonga ogenda kuba nab'akaseeta katono omusajja w'abazi ajja kusirika emyaka gituuke amateeka gamuwe custody z'abaana be oba balenzi oba bawala. Just a couple of time. Omwana omulenzi amateeka g'e Uganda gamukuweera ku myaka 7 kankuwa ekyokulabirako fresh kid. We yali abeera na maama we we baamulondera eruweero. Naye bwe yatuuka okuba nga ate ali bulungi ng'agweza emyaka 7 amateeka gamuwa taata. Kuba weeyo wa kika kya taata we. Omwana omuwala bamukuweera taata bamumuweera ku myaka 13. Ye mwana omuwala mu mateeka. Kati ezo ensonga bbiri mba saagala nnyo okubeera bweru w'amateeka nze mu bulamu bwange mu buli kye mba nkola. Naye era omusajja aba mujinga bujinga agamba omwana ayonka nga bawukanye ne mukazi we nti mpa omwana. Nze ngamba ali ku size ye ku level y'okuyonka ffe mu Busiraamu tugamba omwana ayonka emyaka 2. Kituufu. Kati nze nanze omwana waba akyali anda myaka 2 ngumera omukyala n'abeera naye. Kituufu. Naye wateekwa okuba nti communication munno waba afumbiddwa gyali si yeetaagisa ennyingi ennyo. Era tekiba kikyamu omukyala okuba nga communicatinga ne gye yava ate ng'ali mu ddya eddala. Kireetawo enkwatagana eyinza okujjawo n'atandika omusajja okutandika okuba ng'ayita ku nju y'omusajja mbu lwakuba ze baakulaba baana be. Mu mbeera emu oba endala ngenda kutunuzaako ku baana abawala ababa bakuze nga yagenda ne maama we n'amutwala eri bataata abatamuzaala. Taata abatamuzaala ono gw'oyagala gw'oba onobedde ayinza nnyo okuba akwagala bituufu ebyaddala naye baganda be toyinza bagaana ate kukola nsobi kwagala baana bano kuba si baabwe. Saate mbaganda bange nze taata w'abaana nga nabatwala wa maama wange oba wataawa wange oba wa baganda bange tebasobola kubaagala kuba musaayi gwaffe. Kituufu. Nkubiriza nga nyongera okusaba abakyala mukkirize nga nti ffe ng'abakulu obulamu bwaffe tuyinza okuweeyonoonera nti tulabika tetwateeba kwagalana kutuufu tewateeba gw'oyagala mutuufu. Naye ate tuleme okunyigiriza abetuzadde baleme okukulira mu bulamu obulungi. Kkiriza obagaana omwana buli wakulira ewatali taata we alina byakulalaba n'afuna psychological torture gy'atajja kunnyonnyola maama we kuba abaamulaba nti ali mu mukwano ne gye yagenda. Ate most cases abakyala mulina ensobi eyo maama oba n'awowo n'owaani banyumiza nnyo abaana ebibi negativities za taata we n'ensonga lwaki yanobayo. Era abaana we bakula batera okubuuza ne mami eno gye tuli si gye batuzaala lwaki wava ewa taata waffe. Kkiriza obagaana Umaru kye yagambye nti oluusi oyinza okuba ggwe musobi oba ggwe wakyogedde nti nyinza obba nze musobi okuba nti nanoba ew'omusajja. Tosobola kubinnyonnyola baana nga ge mazima nti mutuufu nze nali omusobya nalina gwe nasoma naye nga namwagalako taata wo gwe yankwata naye ndyoka nnobayo we yankuba. Aba alina kubijjisa taata. Okitegedde? Kati bambi n'omwana n'omukuliza mu mbeera nga alina okutegeera nti taata ye yali omusobya naye nga kikyamu. Kati n'agumira isolation gye wamutwala eno
nga iri mu bukyamu nga wamuwa wrong information. Kituufu. Kati mu mbeera emu oba endala nze nyongera okusaba, sigamba nti abantu tetusobola kwawukana, nyongera okusaba abaawukana omusaayi guleke ewaagwo, akuba bajja kukuwa omulyango gwe maama okukomawo okubalabako naye nga guli waabwe. Nyongerako ne kino kyokumanya teguba gweyo gyogutukke, lwaki omwana waatuuka ofumbirwa nga muwala abeva maaci omusajja oyo yamuwerera kuva mu P1 naye nga si yamuzaala, lwaki ate munoonya taata ne waba gyali mwavu aga Katonda mu ggulu. Ne mukola bino wammanga tugende bawowere ewa taata we, emikolo tugikolere mu hoolo oba ku moteeri ezo ennene. Lwaki byonna tobimala waaba ddala si wooli? Amazima. Kati mu mbeera emu oba endala nga mukyali baddiya mwesaasire, nga musaasire ebitonde bino bye muleeta mu nsi. Oluvannyuma lwa Allah muleeta ebitonde mu nsi ne mubyebonyaabonyezera olw'ensonga zammwe ababiri ze mwalemeddwa okutereeza abaana ne bakibonaabonamu. Kati muzeeyi mbadde nsaba kukubuuzayo ekintu kino. Ogambye nti omwana omulenzi aweebwayo ewa kitaawe singa mu mateeka singa bawezezza emyaka 7. N'ogamba omwana owobuwala nga tuli ku mateeka tusinzidde ag'e Uganda, n'ogamba omwana owobuwala agiba myaka 13. Kakati singa mba nanobye n'omwana wange omulenzi nagenze naye nafumbirwa gye nfumbirwa, kubanga naawe ogambye nti communication eba terina kukola ki kubeerawo. Bwe mba nga nagenze n'omwana wange, mazima ddala taata w'omwana talina kumanya, talina lukusa kumanya ku mwana ali ati ali mu mbeera ki. Gwe kennyini ogambye nti lwaki fe abateekawo eyo embeera ne twawukana, naye ate mu kwawukana abaana ne banyigirizibwa. Ogamba kyandibadde kya bwenkanya singa omwana asobola okuwuliza ku kitaawe. Omuwala ogambye 13, omwana akula okuva ku myaka yonna gy'abeera akoze paka 13 nga takomuniketinga na taata, nga communication yakatingibwa. Anti nsoose kyanukula ne nkugamba nti ekisookera ddala maama amanya nti omwana okugenda naye oli mu kikyamu, onoobye ekikyamu n'okugenda n'omwana kikyamu, kubanga nti wonoobeewo omusajja asooka toya 100% nti eno gy'ogendayo wajja dda walungi the rest of your life. Kyekiri omuyimbi omu Namoli Nansome yayimba nti obufumbo okubanga kubeera mu ffumbiro libaamu omukka ne guzikira. Naye mind you abantu balinze okulaba by'ofumba abatudde ku dayiningi, balinze kulya. Kakati abantu abalinze okulaba bye wazaale w'omusajja babirinze eno waggulu nga bikuze, baana bampisa, baana kitegeeza ki kigumirayo ew'omusajja mu ffumbiro okuza abaana. Waliwo abakyala batuuka mu leve eyo ne bagamba nze wano ndiwo lwa abaana bange, kuza abaana bange mbawulira. Oba wali omuwuliddeko? Mbawulira. Kati omwana oyo tasobola kugenda mu nsi n'agamba nti ate ensi yamukuba taata we teyamubeererawo biki, afuna laavu ya maama yadde ya kyavu n'eya taata nga weeri naye ng'akulidde waabwe. Oleme okuteeka abaana bo okujja ng'ewaabwe, genda ng'ewaabwe ng'abagenzi okuziika. Wabula babeerenga fule bammemba ba famire nti kuba wabazaala eyo wasiima oba famire wali ogiraba njavu oba baali bategeera nnyo bayizeeni, kkiriza abaana obaleke eyo poliisi, toteekamu kirala mbu ate omwana ngenze naye ate alina onnoonya kitaawe for what? Muwasa omulenzi ne muwasa era n'omuwala, kuba omuwala gy'omutwala gye binaava we bamulaba ng'akulidde waabwe nga be bamuliisiza. Omusajja ono bw'atamwagala waataba museegu nnyo nga Katonda yakusaasira omusajja gwe wayagala nga si mwononefu, aganda be baagala omwana. Nga incident eyakagwa mu ggwanga Uganda ennaku zino, twagiraba. Omukyala yanoba n'abaana babiri bawala n'abatwala ewa nnazaala we ng'afunye okugenda ku kyeyo. Naye gy'abataddeyo si gye bazaala kitaawe w'abaana. Baganda b'omusajja baatandika okukozesa ki abaana.
kuba tebalinaku kakwate laba omukazi n'abaamu akategeera akatono nga kakisiru naye nga kakigezi yamanya nti naawe waanaabimunnyonnyola ayinza okugaanira baganda be era yagamba yakola layivu ebintu yabikwatanga layivu nga bigenda direct ewabbaawo ono gwe yaleka ewulaaya asobole omukkirizisa ekiri ku baganda be eri abaana be be yazaala awalala mu butuufu nga senga teyakwata vidiyo eyo muganda wa musajja ono yayagala abaana bwe yayonoona abaana b'omukyala mutuufu muganda waabwe yandibagaanidde kituufu naye kati okwewala ebyo byonna poliisi nsaba abakyala togenda n'abaana ba musajja era batuuse mu mbeera nga basobola okweyoleza kale leka ennaku eyo bagirabire ewa kitaabwe kituufu oba ontegedde nsonga nkulu eyo okimanyi nti abaana abo nga taata alyawo wawaka ono gwe wafuna tebabooninga kutuuka nti oba balina kye baagala bajje bamuteekeko ku mikono ku kugulu okitegeera omwana waba nga ayagala gadi atudde ku ntebe nojja n'ofukamirawo n'omuteeka emikono gyo ng'olina ky'omugamba ebibondi tebaawo tebeererawo ddala wadde kuba obaleese bakulu bategeera ensi ye taata waffe kituufu saate wa taata ojja basanga ng'ayinza okusanga taata dadi ng'atuddekaawo ku ntebe n'amukwata ne ku kibegaabega kuba muwala wakimanyi kituufu naye kati ako kakkeeya omwana okubanga ali freni taata oba okamuggyeko sinsi kyawo giwoni kituufu kale nze ŋŋamba abakyala poliisi lumwe ennaku nti oleseeyo abaana gye wabazaala naye beera musanyufu nti obalese gye wabazaala yewaabwe bakuyite ku mikolo bajje bakuwa siitiyo nga osaanawo gani wonooyita taata w'abaana gy'omuyise nga yonna tasaanayo kubanga wamuggyako obuvunaanyizibwa obubalabirira kituufu nsonga nkulu mu mbeera emu oba endala east and west omwana aba wakiki ekyo olabye umar bwe yatuuse ku mbeera nti abasajja bangi bakirina nti aba ayagala n'abaana kubakyusa mannya naye nga kituufu kituufu nti okubakyusa naye this time round yalina obuyinza nti yaweerera otegedde lwaki avo akola ebyo byonna kugamba kusanyizawo ddala ddala nkwatagana ya mukyala n'omusajja we oli omukadde tata w'abaana kakati lwaki okonfyuzinga abaana ensonga nno nkulu naye ate waliyo n'ababa abalungi abasajja n'ateekeramu ddala ssente fule n'omwana n'atuuka okubanga alabanga eno gye bamuzaala naye ng'ate n'oluusi bansenene eno omwana gye yava wa lugave namakula kati ayogera ku mikolo wali bamwanjula nti nebaza taata wange nsewanyana ate yenze gundi namakula ate omwana ye namakula kati gwe waleeta confusion nga maama confusion yennyini okitegeera oba kitegeerera ddala mu mbeera oba olw'endala yongera okusomesa abakyala nti si kyangu nkimanyi naye ate kikosa nnyo abaana gwe ngolowooza ofunye essanyu lyokuba ofunye gw'oyagala this moment ate abaana bo ne banyigirizibwa essanyu lyabwe ddyo n'olijjawo gwe n'ofa ku liryo nsonga nkulu please kindly and politely nansaba abakyala okwongera okumanya ensonga y'abaana eyo nti mubaleke gye babazaala obalabirirengayo bw'oba nga tosobodde kugumiikirizaayo kubakuza kubakulizaayo baleke eyo kubanga ne bwadda taata w'abaana ne bwadda awaka mama abaana mukazi wonna aleetedde abaana ebintu tekibazalinga yogeti naye nga communication eri teriiwo naye omukyala amanyi abaana wobeera najja n'aleetera abaana be ebintu n'atambula n'agenda era omukyala amanya azze buzi n'aleetera abaana bintu tebakyeyagala kituufu naye gwe okimanyi omusajja okujja ewuwo gy'obeera n'aleeta ebintu by'omusajja ekyo kyokka n'ekiro muyinza obuteebaka kituufu nsonga nkulu nnyo eyo
olaba mwana kwambala bintu nga ne banyumya gaddi gundi yabadde wano n'atuleetera ebintu wallahi ekiro temwebaka kituufu kati emotion eri gwe gye wali ogamba communication esigala buli omusajja wasigala ng'akusemberera kyongera kwonoona laavuyo na musajja wo kati ate muzeeyi bwe mbuuzaamuuko singa omutata w'abaana mbanna n'obayo naye nawasa omukyala omulala n'entwala obuyambi bw'abaana ye omukyala gwensangayo tekimukosaamu nga gwe bw'ogambye kukosa n'omusajja gwe mba nafumbirwa anti ye ate tekimukosa nti aba amanyi nti oleese buyambi bw'abaana first of all ategedde oluusi n'omusajja yamugambye maama wa bonna ajja leeta ebintu byabwe takusanzeewo waka naye ate omukazi ng'ali waka omusajja tayinza kukkiriza nojja omusajja omulala najjawo taata w'abaana noono tayinza kuyingira nju olaba obulabe nti weebuli bungi kituufu ate omusajja ono gw'osobola okutwala ebintu by'abaana bo ewa taata waabwe nga waali awaka n'agamba ne mukyala we nti maama waabwe ajja kuleetera baana be bintu era noono n'akyandastandinga n'ojja ne bakuwa n'akatebe akali awo ebbali n'olaba ku baana bo n'onyumyako nabo n'omala n'osimbula ng'omusajja gy'ali awakaawe baba babeera mu kikomera n'otulako nabaawo mu kikomera n'ogenda omukazi n'abakonkushuwa nti yamukyawa tebakyeyagala kituufu naye gwe tolina bw'ogenda kimatiza musajja mbu yazze buzi n'akoma wali ku mulyango n'agenda ng'omukazi gy'oli kituufu nno omaliriza obufumbo obwo butandise okutagala kubanga biki by'abaleeta ate ng'onaamuwa buli kimu abaana taata ono abawa buli kimu kati aba aleese eki kitegeeza kigenda kugulawo mbeera kuddamu kuba nti munyumya mwenna otandike okukutana bummesagi naye ng'ate mazima abaana they need the right to talk to their father kyo baba balina ekyagala kituufu kindly and politely okwewala ebyo byonna kubanga wonna obeera mu buzibu gwe omukyala kubaga abaganda kye bagamba akuwala n'okwerekera akubanja wavaayo mu bubi oba yali akyakwagala kati ate oddayo omuwoleza nti omwana wo baamusobyako baganda b'omusajja gyendi tajja biwulira n'abaawo ati olabye akubanja okwerekera akuwalana kituufu ate ng'olina omubuulira ebituuse ku mwana we ge bw'oba osanga akugamba ekisembayo nti ne bwafa nga tomuleetanga kubanga omumugyeko mu mbeera etali nnungi mutuufu teri ayinza kusinga taata wa muntu omwagala oba mwavu oba kiki era naye alina kakeya kakola omwana we n'amanya dadi wange talina naye anjagala kituufu I don't prefer mwana wange kukulira mu bulungi mu byabugagga naye nga tebamurespectinga nga mwana wa waka oluusi obwana buyinza n'okukula nga taata alina bwe yazaala ewalala ne mugamba abaana bano ye mwana wammwe ekyo ekintu kiruma omwana agamba nandizeeyo nembeera mu kasiisira ne taata wange naye nga siri gye bannangira mu kalina kituufu bambi mbeegayirira twongere okuwunyisa emboozi eyo abaana tubalekenga gye babazaala nze ne bannyinaze even my sisters mbagamba I don't support you ng'ojja omwana ew'omusajja ate ogenda ofumbirwe naye ew'omusajja omulala ate ofumbirwe ewalala I can support you ng'omwana omuleseeyo n'oŋŋamba tugende mwannyinaze tulabe ku baana bo ne nkugamba muko yakkiriza mpe essimu ye nga muko kijja kukyalako awo tulabe ku bawala abo agamba tewali mutawaana mujje ku lunaku gwe nti oba mugenda ati anytime mama waabwe aliyo muntu mulamu kati ensi bwetambula bwekyo tukkiriziganye abaana tubalekenga mu maliyage gye babazaala okusinga okuzunga nabo tujja kuba tukyayongera okufuna anko b'abaana babasobyako oba tebabayinaako kakwate kituufu kijja kuyamba abaana bakule nga basanyufu bakule nga bali mu famire gye babazaalamu kituufu n'omwana akule nga tagamba nti taata we bwe yamulekerera abaana abawala bangi ebyo ebyatuuse ku mulamu oyo yayonoona abaana abo bangi abaana abawala bye batuukako
singa bimutuukako nga Katonda yabimuwandiikako nga ali waabwe alina ennaku gy'atafuna nnyingi. N'agamba ensobi oba yazze wabaawo bakwano ba taata oba baneiba ba taata ne bamwonoona naye omwonoona leetali waabwe ekyo ekintu kimutokyalinga obulamu bwe bwonna aga Katonda mu ggulu naye nga kyava ku ggwe maama. Nze mbadde enteesa nga mmaliriza enteesa yange nga bw'okkiriza nti okoze byonna n'omuweerera n'asoma ng'alina ofumbirwa ng'olina onnoonya taata wandigumye n'omulekayo n'ogenda n'okola nnyo ozimba amakaago kubayinza okuba olina abaana basatu banjawulo bonna ogenda ng'obateeka mu basajja gy'oli ate era oba olina obazimbirayo emito ground Nyondo Rozet Dubai esente y'ogikoze oguzeeyo kalinayo ogizimbye ogambe nti kuŋŋaanyizaawo baana bange awo siwa abasajja ekyobusuubira nakyo wali okiwuliddeko. ekituufu kino nju yange saagalamu musajja y'abaana bange we mbakuŋŋaanyiza olw'ensonga otegedde ensobi abasajja ze bakola abaana abawala. Ayagala okuwasa ajja kujjewo awo mu nju y'abaana bo n'abaana bo akutwale naye nga toleese musajja mu nju y'abaana bo. kituufu Kati motion eyo gye mwaliko nze maliriza nga ŋŋamba nti omusajja omukyala anoye n'abaana aba mukyamu kuba si babe. Okumanya si babe nti bakulira mu lubuto lwa mukyala right? kituufu naye bwe babakolera jeni omusajja yasinza pasenti ennene naye ng'ate omwana 100% akulira mu lubuto lwa mukazi. Naye abo bwe bagenda okukola DNA pasenti maama gy'abalinako ne taata gy'abalinako eya taata yesinga obungi. Kati ofa ki n'omwana ng'akusinga pasenti mu DNA? aba wa musajja era incident ey'okubiri yali wa specioza Wandera Kazigwe yali vice president wa Uganda omukyalo oyo yayawukana n'omusajja n'agenda n'abaana naye abaana tebaddamu funa respect kubanga tebakulira ya kitaabwe wadde maama yalina essente nnyingi nzibu. Ne batuuka okukola emikolo omukazi n'agamba ajja giteeka ewe era ne gigaana onnyuma obulungi kubanga yali akimanyi omusajja tasobola kujjayo. kituufu Omwana oba omu yafa omukyala n'amuziika gye yamuziika oba eno mu kibanja kye mu maka ge amalungi naye ng'owulira era byonna tebinyuma. kituufu oba obitegeera byonna ebyo ensonga nno nkulu era nze mmaliriza nga ŋŋamba nti mu butuufu omwana mulekeeyo gwe omukyala okugwewerekerwa baganda bw'ogende gye wazaala abaana mu muziike kyakitiibwa okusingawo omuziika ku kibanja kyo nga kuliko kalina aga Katonda kubanga oba omufudde emmomboze mu bulamu ne mu bufu kitalina waabwe. Ekintu waffe mu kalica yaffe abaddugavu kye tulina nti bakuziika ku kijja ky'abajjajjaabo oba wali okawulidde ako nako? nali nkiwuliddeko nti agenda galamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe kitegeeza alina famire ye. Otegedde ka content akali mu nsonga eyo? nkategedde bulungi nnyo zeyi nti Amesi Sserunjo gye bagenda kumuziika ku bijja by'abajjajjaabe e Kagoma. Lwaki tebantwala wa maama wange oba ndiwo waabwe? kuba ekika si kyayo kika kiri wa taatawo. Toli waayo. Maama oba akwagala nnyo ffe abakuziika ewaabwe owulire emiranga. Mu Buganda kizira n'okuzira bagamba yaziisa omwana ewe lukojja. You get? nkifuna kiba kitegeeza kibi lwaki omwagala mu bulamu nga mu bufuusi we wammwe. N'olyoka omuzaayo ewaabwe wenna ng'otya tomanyi nti banaamukkiriza wenna ng'oli isolated ng'amaze okufa. Kati avoid ebyo byonna muweeyo ewa taata oteekewo embeera nti onnyajjanga nimulabako mu piriyodi bweki weewaawo omukolo mulungi nga omwana amaze okusoma nga bakuyita nga bakuwa entebe eriraanye wali eya muganda waakuzizza abaana naye nga naawe oli ku dining table esooka. Saate gwe toyinza kuyita musajja kujja gy'otegese mikolo kuba teyalabirira
in actual sense. Kituufu. Puliza abakyala mbasaba muleke ku confusing abaana mu byakusoma byabwe. Waffe twakula batugamba gye twasomera mu silabasi zaffe ez'edda batugamba dad is the head of the family. Akati mu abakyala abakolamu mutuuse ku level mutawaanya abaana obwongo mubagamba mami is the head of the family kuba akuzaala baggwa okola buli kimu. Naye weerabidde nti ebyo by'okuzoolaba mu mwana omuwala naye ajja bikola kuba yalaba mami yalizinga single life n'atukuza. Kituufu. It's not the best education okuba nti ogiwadde omwana w'omuwala. Era edda mu Buganda baagambanga ng'ogenda okuwasa ng'ogamba taata wo nti ngenda kuwasa akunoonyera akutunuulirire mu famire z'amanyi. Taata bwe yajjanga awo okulaba omwana gw'awulidde mu lujja baabuuzanga maama w'omwana oyo yali mu maka oba wali nakyo kiwuliddeko. Nakiwulirako nakyo n'okubisoma twalinga tubisoma. Kakati maama w'omwana waaba yaali mu maka ng'akaddiriddewo yabakuza ne batuuka ofumbirwa. Kitegeeza omwana alina emikisa mingi okufumbirwa mu bufumbo bwe n'abeerayo. Ng'akoppa nnyina. Embeera akoppa nnyina. Naye maama waaba yatambula ali ku bizinga ali ku booda eyo gy'akolera ali Sudaani agenda wa. N'omwana we most cases w'omusumbuwa mwagamba maama nga naye yakita ali happy. Kituufu eno nsonga ntuufu. Nti tuli bamodo b'abaana baffe. Ky'okulookola omwana agenda kukikola. Ajja kikoppa. Bw'ogumiikiriza ebiri mu bufumbo n'omwana we ajja beerayo mu bufumbo akola atya? Agume maama nga yaguma mu mbeera bweti ne bweti nange kangume. Kati mu mbeera emu oba endala onootambula nabo ku majja gy'ogenda mu famiri zeze. So ekiba nga si kirungi nga gwe anoba maama wo yakukuza naawe find ways okuza abaana bo mu nnyumba gye wasiima obakuze batuuke okufumbirwa ne gye banaafumbirwa bagenda kuba n'emirembe. Kituufu. Ebibadde ebigambo byange byenjagala okkiriyalinga mu puroguramu gye nawulira ng'oli ne mukulu Wumalu nga mugamba nti omukyala okunoba n'omwana abaana basigalewo communication teyeetaagisa kubanga eri walaba nti wabi. Kituufu. N'onoonya waki awalungi. Kati lwaki communication ebeera esigalawo n'eri gye wavanga wabi. Iwe yaki bakuyita oziike nga bafiiriddwa oleete abaana baziike. Kale katugambe jjajjaabwe yafudde azaala taata waabwe oyo. Kati ogenda batwalayo osuleyo. Olina okusuza abaana baziike jjajjaabwe enkeera muziike ate okomewo kati enejja liba likyaliyo. Lyo liba ligenze. Kakati communication nze nzikiriza 100% nti teyeetaagwa. Kale mzee nkifunye. Ebibadde ebigambo byange my daughter. Essebo. Yongera onoonyeemu ebizimba ebibaamu byongereyo eri abantu. Era nga bwe nakusabye sitera nnyo kwagala kulikodinga malowoozi g'abantu olwakadde nti obeera busy n'otasobola kuba nti osobola okukimeekinga ne tuyisawo ensonga eyo ku kamera. Nga bwe nakusabye ebigambo byonna nga obyogedde wembirikodinze era nga ngenda kuba nga ate mbiweereza eggwanga okubiwuliramu nabo. Omanyi wano tubanga ate abasomesa abantu kubanga abantu bakola ensobi nnyingi nnyo olw'obutamanya. Naate ng'Omuganda agamba nti ekijja omanyi Nyagabito waliwo nankubira kamukwate. Kale mukama wange. Actually okusinziira ku message omwami gye tuwulidde kati oba gye tuva okuwulira n'abagoberezi baffe gye bawulidde nga nze nzikiriza naye ku wano wagambidde nti kiba kibi nnyo omukyala okunoba n'abaana
n'afumbirwa ate maka amalala. Actually ebigambo bye bibadde binyuvu nnyo era nga byamagezi nnyo ate era nga byakwabula mbyagadde nnyo lwakuba nti kale kyesiri certified nakyo era nga kyekye nali nagaana okukkiriza mu ntandikwa okubanga nti singa omwana aba agenze ne maama we nti communication eyo ebeera esalwawo. Byonna byayogedde ebirungi sibiwakanya era nga akozesezza magezi naye kyesikkiriziganya nakyo ekyokuba nti communication ye nebeera ekatingibwa completely. Kyayogedde kirungi okugamba nti nno omukyala leka omwana emabega naye in case oba omwana avuddeyo naye oba oli awukala omwana nga muto tasobola kumulekera taata. Nze sikkiriziganya naye ekyo kigambibwa nti communication evaawo. Ekyo kyo nkyali ku mulamwa gwange nti communication erina okusigalawo. Ekyo kyo sivaawo awo. Mukulu Wumalu ng'omusajja bw'omuwulidde neyanziza omukulu oyo nja kusooka mwebaze ekyo kyongedde okulaga nti afolowinga. Nnumiddwa nnyo nti amannya ge sigawulidde era sigategedde naye ekisinga obukulu nti information ye ngikoze eki ngifunye bulungi ate nga side gy'aliko nange ye side yemu gye nakola ki gye naliko kinyongedde amaanyi era kimpadde exercise endala nti nyongereze okunoonya information ku minamu egy'enjawulo gye tuba tuteesaako wano because abantu abali ku side yange baki bangi ate abantu nga ba victim b'ey'ensonga nabo baki nabo bangi. So still era nyongera nange okumutegeeza nti sivanga ku mulamwa era nange nkyali ku side eyo ekintu kya communication tekirina kubeererawo ki tekirina kubeererawo ddala. Nze recent nyina ka video ke nayiseeko ke nalabye kadde ka musajja yajja wanire Dubai okukola n'aleka mukyala we Uganda yagenza okudda e Uganda yali yakwata obaka kamera bayateeka biki mu simu y'omusajja ka video nkalina nja kakulagako ng'alaba buli kimu ekigenda mu maaso ewakaawe era n'abaana baatazaala mu baana be era nga naye babakola ki nababa manyi nti mu baana bennyina mulimu omwana atali ki atali wange era nga ne taata wakola ki amumanyi. Ekyo kyonna lwaki nkireese kyonna kigwa mugundi mu sekita ey'obwenzi. Okitegeera nti communication bye bintu ebikyasinze okutta omukwano wano ate bye bintu ebikyasinze okuyamba love okubeerawo nti abantu buli wabeera ne communication omukwano guba gw'amaanyi buli watabeerawo communication omukwano gukola ki gufa. So kitegeeza bw'okwata communication n'ogireka wakati w'omukyalo oli ne ex we ogenda maliriza oweereredde abaana abatali babo owekanga ebifaananyi bya graduation ku Facebook nga gwe ne ku graduation tebakuyita kuba si gwe yali taata omutuufu. Omulamu ogwo tetujja gwongera gugenda so deep kuba twagumaliriza naye nga njagadde okuyisaawo endowooza y'omwami oyo lwakuba mukyala Rozet nina akatalekeka nedda nina akatalekeka. First of all kannebaze mukulu Wumalu olwakadde n'okuba nti naye afaayo eri abantu kubanga ebintu binene actually tuba tuyigiriza abantu ye bale creating akadde kuba manyi mwami ali busy throughout the week naye afa okulaba nti afisayo akadde ate ne tubeera nga tukola programs zinene ne zituuka eri abantu. Nekyatweyongera okusaba abantu bonna abali eyo kuba ate kino kyokoze mukulu Wizard kirungi nnyo nti omwami ono yasindisa obubaka ate n'obeera nga tobukotogere tobutuulidde n'obuleeta tube nga tugabanako n'abantu abalala. So kizaamu amaanyi okuba nti actually zino programs zaffe abantu bazifollowinga ate ne bazirabamu omulamwa oba amakulu kubanga singa tembadde mu mulamwa oba makulu bandibadde babirekawo naye olaba nti omuntu ajja nze nange mu inbox wange bajja oli n'agamba awayogedde kikyamu omwami yadde mutuufu kyonna kiri oli n'agamba actually wayogedde bulungi ensonga yabadde ki yabadde ntuufu. Kiraga nti abantu bafollowinga not only that nekibakwatako nantwa n'obuvunaanyizibwa okukubirako oba okuweereza kuki ku message. So tweyanza nnyo tweyanze gabagoberezi baffe tusiima nnyo okuba nti muwerukaminga byonna kyonna kituba tubaleetedde era nga tubasaba nti gwe wenna aliyo obanga osobola
okubanga osobola okutweyungako ng'olina omulama gwandyagadde okubaganyako ebirowoozo mukubiza programu de yakyogerako nange nyongera okukikatirizaako era nensaba nti mu comment section osobola okuteekayo obubaka bwonna buyagala era waliwo omuwala eyayogera nagendako mu comment nengisangayo naga yeetaaga alina omulamwa gwayagala tube nga tukubako ebirowoozo era wenateekayo enamba yange nagumperezaako ku simu nagwo weeguli naye nga tugenda kukwata mpolampola kubanga twaliwo n'emiramwa emirala gye twayogerako oludde tunagikwatako wabula kati kino kye tuliko kyekyabuliwo akaseera kano nti kyetujagana kuddako mabega mu videos ezibeera ziwedde singa omuntu oyagadde okusupplementinga on what was discussed on that day tusobola okwongerezaako kubanga naye abeera ne idea however tasobodde kubeerawo physically naye nakyo kibeera kitugattako kubanga omwami nayogedde bulungi nnyo nange ebyokuyiga nfunyemu bingi nnyo ate nga abadde mutuufu however era mpunzika ngamba communication ebeerawo. Abalabi ba Nyondo Media kyemba mumanya tubaagala nnyo mwebala okugoberera mwongere okugoberera n'okwagala Nyondo Media. Nsigadde nze Wizard of Love ne bannange Nyondo Rozet ne Wuma Katumba. Omukama batukuumire. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubabwa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula ampozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja n'atuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakunu ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akolaki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.